audio zikubanga bitakage audio yagire ya Faridah nga Bruno avuma Faridah ekyo si kituufu litakagajina n'atagita mimi mukwano gwa litakagwa mimi yamuganyo jita yamugambe nja kugamba ojite tanamugamba kujita naye nange mwenye najewuliriddeko ekitegeera ng'agamba ki mu audio wenali ku live ngamba tovaayo omuwala akulinako data mungi kubanga era mawulira audios ng'avuma Vanessa ne Stress nemuwulira ezange nga nvuma kati nezaabo era wazirina naawe yakuvuma yanvuma ng'agamba ki mbuninga embwa mbusimanyanga kyava yali tayima abaffe mbwolinga ddoga mbwekyo kivanesa kikoma nnyo kaani akizaalamu. Jim K Fashions presents Fashion for Charity exhibition on the 8th of December 2023. Don't miss red carpet moments, entertainment, drinks and eats as we empower girls in the fashion industry. At Toban Center Level 2, Kampala Road. Interest is 30k, 50k VIP and 500k at table. Sponsored by Lutwa Mameto Wax, Dembe Distributors, Jofla Medical Center, Mapesa Royal Motel, Pizza Origin, Dembe FM, Spark TV and NTV. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kiraba mukasa esimu yo giteekateeka buli wamu ate ebyo esimu naikwata kati ekyo ki iPhone 8 simu yabiki ojogerako mu bantu efaanana bwetyo eyo ki ng'okwata obwo bunyenyenkule bwaifu eno 14 Pro naye nga sayizi ki Pro anti Pro ebeera size eno yenene yentini Pro Max yennene yeyo gye bayita luseke nyamu edition tozaala waranka ye yavudde mu luseke nyamu edition anti luseke nyamu sebe eriyo nga 16 naye abantu batebo baziguze dda abantu bagula sente nozikwata nozesa mwayifu sinikira muli ebinnyo bantu banagenda osaba embirizi ate nga nze mutegesi kati embirizi banazisaba batya nga teziriyo anti abasasudde olugira baga era Uncle Stanley ndugu simanyi bwana akikola naye katumusabire. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. This one is going to be a bit brief. Yes. Onakolero nine Jenkins mukasa. Brief but to the point. Stella muleta nnyo mu midweek. Agenda komawo week ejja ku Lwokubiri oba ku Lwokusatu ng'ali ne uncle. Uncle agamba uncle gyali turapping mama wali ati twaleka mulwadde why mama aliko okuba akyali mulwadde katumusabe kuba byali bimulumira yayita ajja wonerawo naye ndowooza akyali mulwadde naye enjawulo erina okubanga weeri wiiki ejja tujja kujja tushootinge ku Lwokubiri oba ku Mandi no problem tubeere naye nga tuwunzika tuwunzika November naye atugendeko mami naye mami kale kino ekikopo nkiteeke wano benti
otufuna ati gwe ogaziye wano wonna nze manja mbadde manyi kyosembera wano naye ogaziyiddewo wonna kati olowooza banankwata nati ekikopo kikusise nnyo ekikopo wekiri oyagala okubeera netuula nga togaziye ate ngaziye ntya ate ntya ye mweba ebiri mu mpale bizitowa nedda ate ntya guno mulembe gwa kiri bwati bwatuula neeka naye ezo zibeera ntebe ezo oli wadde mutuula nga n'amagulu nteeka eri waggulu. Yeah, so welcome to yet another edition of Kasuku Live. Bana Luseke Nyamnyam nga 16 December tugenda kubeera okuyaya extra residence Kisaasi Kulambiro. Twakozewo akenjawulo abantu bansabye data yo tebo ya million yemu ngegerako abantu bana. Eyo yabawulu ndowooza. Basobola okuba omwami n'omukyala ono n'aleeta 5 n'oyo n'aleeta 5. You eat till you drop. Olubuto lwo we lukooyera nze nsooso kikola ne gawuki ekiyina osasule eyo rodiziyo naye gwe wookooyera oteekayo 10 lyo gwe n'olya ennyama wookooyera wobaga nti lekeraawo naye abagenda ku nyamnyamu Luseke nyamnyamu muyite nnyo mu bigreens ebyo si bibi ku mubiri gwo awo osobola okulya enkoko ennyama ebyennyanja ne greens nene fruits zigenda bbaawo ne wayini tugenda muga abantu bana bagula emmeeza ne bagenda kunyamu mujja kwaganya okuyita mu walumwa mumanyi simumanyi era saagala mumanya tonja samira kati bw'oba oyagala okuyita mu walumwa ogambye nti bayitireko ne ku gundi bayite nnyo mu bigreens ebyo mu bidoodoodoodo tulatula ekintu kisobola okubeera tayaari ate tebatafiriza nnyo mutegesi 0701 120000. You book a table earlier. Please book a table earlier. Oleme tuuka wali okole order olinde essaawa 2. Buli wo booking nga bukyali tukusaba order yo ne tugiteekayo. Gwe wojjira ng'emmere eboobedde nga bagikuwa buwi. So ye embeera eri awo n'abasajja nga abali mu USA, UK, buli kiseera mu ng'akasuku tukwagala nnyo yessaawa. Gwe tovaayo sigalayo ne sponsoring oluganda ajje ku nyamnyam Luseke nyamnyam nitwaleeta ka tagline wali okubye ku Luseke bali bakubye ku Luseke oyagala kuyiga kuba Luseke nyamnyam emitwalo 5 mirwemu emitwalo 2 eat till you drop million emu bantu bana table eat till you drop million 3 bantu 10 eat till you drop million 5 abantu 15 eat till you drop njagala kwebaza Liani nakawesi yasasudde eat till you drop yangamba agenda kubaayo mwana ali emmere waliwo omwami abavubuka balayiko kuba bali UAE basasudde babayita Atika and Enoch nabo basasudde yabameka babiri Liani yasasudde y'omusowani emu yasasudde still you drop y'emitwalo 2 yasasudde oyo mwana ajja 2 musajja wange Frank Sekabira naye then Blaze amanya Council Blaze amanya ne mukyalawo estate emmeeza million 3 iyo yangambye egenda oyo mugole wa maanyi bannange abali wali ku code base emmeeza nya Don Jan yakiwanvuyiza Don Jan yakiwanise emmeeza ezi nya nangambe yatoka agiguze kiwedde eya code base agiguze eya Ababet agiguze kati eyokuna ndoza ejjokuba eyaffe abategesi naffe tutuule okiwulidde ekyo mukasa tandika okusiiba kuba kati oli sorted so ate saagala nkubira ate gundi kanso muwumuza ngenda mukubira sinamukubira bukubizi oba nkyalinda mwami oli afulumye akalango aka video kwegamba ekintu mmanye nti kati ebbogo mulizze ate tutandika otutambuza muganda waffe Wycliffe Luyombya omukyala musasulire Luseke nyamnyam million 1 oba million 3 Wycliffe ali Arizona gwe tojja gwe sasulira mukyala Berry Flavia Namulindwa sister wali eno agi nsiiba naye
musasulire mutumireko Mary Flavia mutumire how are you Mary Flavia okay neka badengena gamba kawalya naye akole kyekimu naye nedda Jimmy Kato ne Joseph Waswa bali Washington yes mugulira abakyala abone December oyinza obbasanga baliwa abo oyinza nokakananga ku lunaku lwa nyamunyambatu nga bali wano bagguse abo bo bakimala kakalamu they enter and exit at will ate kakalamu muleke takulide mukyala we muleke soko mulindemu kakalamu soko mulindemu kaye wisdom kuse dunia ifanya byafuruma ali kumuruombe Canada ayo tajja kujja kulya naye wisdom kaye bagambye ku church olekadirawo nnyo live zo zikolera ku church ate abali wali bayina ba translator ba interpreter bajja ojja kubusa abasa message yazze wano kagisomenga be bagiweereza eyagisharinze wano nanga nti yogerako ne kaye mbu muli mu shelter oteesa yagambye bati but that guy should keep his big mouth shut because he's going to spoil a lot of things for us yada alaba sendi asuku live ayogera nnyo and these guys have interpreters bagenda tukubamu ebituli in all evidence he's ever on live talking ebiyamba nebitayamba some of the people he stays in church with are saying amanyira yasama ayagala buli omu amumanye kwegamba he's excited manate kati oba mu fitina alabika ndoza bati bala bisomanyi kati bali abasajja bakozesa information nge okumanya ekiri underneath ogendo kakananga ate bagobe ebyabwe tebiyiseewo kisoboka yinza okuba kyagamba ekyo so let us be informed tubeere ku page yemu okitegedde oli mutuufu now olunaku olwaleero tugenda kwogera Bruno Kechigun loli wangamba he reached out to you yali muntu mulala yali mundala ng'agezaako kunnyonnyola ebintu ebyo byagwawo oli omuwala bamuyita Mimi yavaayo n'agamba mbu Bruno yakuba 21 piece ng'omukyala akyali mu bathroom agenda okutangamu ebifyeri 21 piece olwo omukyala yagireeta ne bateekawo bucket aliwa Mimi bwe bateekawo bucket n'agenda mu bathroom yeweweezeeko agenda okudamu pieces n'agamba nti omukozi namugamba hey maid what a gwan namugamba rasita abadde bubi kyabiko omuwala yayogera ebintu bingi mbwera eyo Christmas Bruno yagimalawo omukyalo oyo amwinamu omwana ali Denmark yali Denmark ekintu akiteekamu n'ennyonyi time esomaye bakikola n'agenda n'abeeraawo oba yali wano naye omukozi n'agamba alabika yali wano kuba omukazi yali agamba nti oli bamulinda abeeko ekivvulu ntalina na bivu omukozi n'agamba naye mami ono ne bwabeera nga muyimbi on Christmas nobody even invites him to sing worship in church mune church teyamuyita teyalina kivulu wadde ebikozi bijoga biri ku muyimbi wa ggwanga kati naye Jenkins between me nagazaako weereza Bruno actually namuweereza WhatsApp yagirabye yandaze bwakola bwatyo kati afuna kino ekyemutundwe aina mentalite y'emutundwe nti abo don't even ekyemutundwe wakitegedde bagenda ba billion 18 nalabye Cindy ayogera nti bagambye woma yawandiise ebbaluwa ng'egamba teyagala sente zifulume zigenda eri woma ng'egamba mu structure lyayo erina abantu kumpi omutwalo mulamba ate bali abantu 100 kati nga bagamba sente tebaziwaayi kati Cindy yadde agamba nti eri okunywa n'okunywa bakwotinze biliyoni 3 Ntowa Uma Uganda Musicians Association tuina kyetuwulidde nti waliwo essente ezigenda okuva mu government nti waliwo officer ya Prime Minister ne Minister of Gender ne n'abalala abagala oteekayo leta mu Parliament nga basaba essente eziri mu 18 billion simanyi bwe bakyogera mu Luganda but 18 billion shillings ze baagala okuwaka group akaba artists
artist kati nibwe kataka kunganire mutundwe kati waliyo billion 15 ze basabye okuyamba industry nenge sente ziyita muki zigenda mu bana abantu abakunganire mutundwe nga waliyo ne billion 3 ze basabye okusobola okusasulira emmere yabwe je babadde baliira n'amasanyu gonna ge balimu ezo ziri billion 3 zibalina okubawa kati nze nga president wa UMA ne associations singa zi affiliating ne UMA mujjukira amabega kawo nakyogerako nenga nti government tulaba nti bali take sente mu division eza music industry kati bwe nawulire ku kino nendowooza nendabira ddala nga kiri kituufu what I was feeling ne suspicions zange zonna ziri ntuufu kwa tusobola kukwata sente ezo n'olabirira abantu abatasukka 10 abali emutundwe noleka industry yonna okuli abayimbi tulina abantu ba DJ value chain nene nnyo tulina ba publisher batambuza music tulina ba promoter obonna okitegera n'obabuuka bonna n'owakatimu akabantu 10 omuntu bw'ayogera ekigambo federation mwena mwino kitegera nti kiri about associations okwegatta si bantu si mpapula nti omuntu omu agenze na registering nga leero enkya n'afuluma nti nina association bwe kirina okubeera naye engeri ebintu gye birotambula mu kiraga unfairness kiraga nti no government yesazeewo kubira side emu okuketaringa for a few people abalina ebigendererwa byabwe betutamanyi nga industry ne balabirira abo ne baleka industry esigadde tulina registered abantu abali registered mu industry mutwalo mulamba 10,000 people who are registered and there are more than 300,000 who are not registered all over the country so it is a bit unfair as a center ogenda into one place etagenda gasa buli omu so mbadde njagala oba mundaba leero whoever is concerned mu kitundu mukino ekintu mukijjemu omuzannyo there's an actual structure there are artists ekyo nakiwulirako then 15 ze zigenda ku bya federation awamu ze 18 kati federation nga kiki budget yabwe eri simanyi kuongezayo jam session kati ebyo twetaaga kubuuza bagenda fulumya sente kwa tweta tegeere nti how do you arrive at 18 million and how is the disbursement going to be zigenda kukola ki kugabanya buli omu Afrika agende ekayebake nenawulira ku kino ekya promoter bajo yali yanga nti baali bagenda bawa sente nga sente zakwewola like ojayo muzeewole then bemumala muzeeyo ne gundi UMA bagiwadde ez'okwewola abaana ne bazeewola bazizza waliwo sente ze baalinga bagira sako gundi yali agikulira Isaac Ruki tujja funa Isaac Ruki atunnyonnyole sente ze yawola bazizza okay kati zino eza federation simanyi kye zigenda kukola atulinde naye nze nga nayogera from the beginning aba federation mbasanyukirako kimu nti nabo bafunye omukisa ogulya ababadde balya babadde constant ng'abalala tebalya anawo tubaleke balye yo industry tugyerabire kati byonna ebikolebwa sirabawo interest ya industry ekyo nkikubuulira nga nze ebintu gavumenti byeyina okukola industry eno tereera bigyetaagisa okusiba lo kukuziika Edikin twali wali ku church ebukoto St Andrews ne interactingako ne council Silver Kyagulanyi era yangani n'omunoonya mutunyumye he has pertinent issues zaateka ku nsonga eyo nga tategeera bulungi era yagana erinnya ly'okumanyibwa yagala bamukubira afuuke kanso w'ekintu ekyo n'agana tategeera mulamwa gwakyo bulungi basooke bamulekemu yabagamba nja kulaba ne bamuteekamu erinnya ne kanso waffe Ekyagulanyi naye n'agamba abamanyi Kyagulanyi obulungi bwe gaa nti nja kulaba ye banno era yangamba tujja kumulika sajja tunnyonnyolayo ebyalaba in his perspective kikyalaba wabali bo teboogera bagamba kati kisse kasiiso baliwa abo ebemutundwa teboogera walewudeho nga boogera ekigambo kyonna ku bya federation balina abannamule babe balonda nti bano bokka be tulina okukolagana nabo abani baba blacklistinga tebalinye mutundwa erinnya lyo nalirabako mubatalina linnya mutundwe kweri sendi ali waggulu awo nange ndi wano wansi nsisiwa nze ndi makati
nze ni makati mugendayo musala omugamba naye mutundu agenda kyegenda mu maaso mutunde kati Hollywood ya Uganda abantu baliwo kulya ssente na kunyumirwa bulamu kati okujjako nga tugenda kukola lifestyle show naye ekitali ekyo sirabayo ate ekirala ekyo era bwe banga bakikola nga boga abaamala budde olugambo luli awo obeera otudde eno ne bakkubira waaye wategedde kino kyabadde bwe kiti nali ndi awo nga baŋŋamba Kamizi yagamba tebaddamu mumanyira bimutamya bamutwala ne bamwambaza gambuts ne bamutwala ku fish farm ate Banina mbwe yasinga okuvuba ebyennyanja ebingi oyo nvuko oyo gwagamba epicca gundi nkalo ne Lydia naye ne Kamizi sijja kuddayo nze ne muyimbi siri muvubi baba bagala ndiddayo nga ninze kazi tosobola kumutwala mu kigurupu bwoti so the sente ziri awo kati obadde okyanga nti ali waggulu eyo ali eyo gy'abeera bakati gyasula n'osula era nti buli omu alinako oluumu Ansoni bonna babeera awo balinawo oluumu kati abeera eyo n'apinga syndrome eri nti tobawa audience toyogera nabo teweewozaako gwe sirika busirisi boogere eri ngombo ya Kamili nekolera maali aboogera boogere yendowooza ye kaakati era kyovula teyakuziimu era tajja kuddamu kyananga eri esimu gye nafuna nasooka nenga ko yali sigirina mu phone book naye ngenda okukola research nga muntu mulala yeyampereza ebintu teyali Bruno. But Bruno, you'll need to speak out eventually about all of these claims. For me, my only challenge with him is we can't go into three people saying the same thing. But ani yasoka Vanessa Dora nekudako Dora Mimi kati baluga ati wali no omusoga Dora yatugamba ndio omusoga essaawa yonna naye agguka ne leero we tutudda tuyinza okuba tubatereyo kasho kano ng'abiisi mbu ate omuvubuka oyo Kiggundu alina omuze olusamula n'omugamba nti periods tezazzi buloko tere afuna lubuto n'azaala ng'amuguliza akubulokingirawo Dora bangambye amubulokinga emyezi nga 8 emabega oli omuwala oyo gundi Mimi yagamba ye talina kyamwe yamubulokinga naye nero akuba oyo Dora ne Mimi balinamu kasente so Bruno kyalina okukola bw'osamula it's not the end of the world. If the periods don't come, don't die in the movie. Please reach out for your blood. Labirira abaana abo. Si ku kinene, si kanti olina kinene nnyo. Ne bagwa mutwalo pa week osogukola ekyo kyonki manyi. Bwe batasobola gufuna jangu kalyoki wali bajja kocha ngo mutwalo tuguwerezeeyo buli kalyoki wa. Ayimbe kalyoki. Ewa. Kalyoki gundi oluzibuze wane Kampala. So nokwogera n'omusajja wange wali stanule ne mugamba kuyatekeyo kalyoki buli wakubiri Bruno ajja kujjanga ayimbe mutwalo ne wowe oyagala bali abakyala bameka betubaze bali basatu tukuwe esatu buli omu mutwalo kugamayiza n'obutazikwata tazikwata zituweereza goyimba buyimba fatwa bw'ennamba za simu wali kuyaya ffe ne tusukumira kiba tekikola ne tuba nga tukubidde kinyonyi jinja limu binyonyi bibiri omusaayi ogulondodde abaana obalabiridde abakazi tebajja kwogerera akuba tujja naffe kuwolereza tugambe mukulu muleke sente ffe tuziweereza akulabirira naye gwe tosobole n'osulayo gwa naggamba but speaking about that kiri kyogambye banaye ne testing nayo kati eri important abantu banaye testing the numbers show HIV is on the rise again. Nze natebe we nasoma online. Bwe mbalala awe ekigudda awo. 8 ku 10. Ate abaana banoonya nnyo eriyodi lyawo. Embalala nabiraba gundi. Kati World AIDS Day nga lumudde December ituuse. Omulamwa test. Yo also waliwo oli guy yagera ne yekebeza wano. Ku lugalo wano.
ne katavaayo bulungi n'agamba ago omusayisi bagujje ku kigere ye nga yerabire nti gweguma oguve no gwegudde eri naye kati baleese aka oro baleese koyisa waggulu kaswabu ate kali perfect nnyo results ziba zeezo instantly ogira mu booti ddakiika 2 n'oteeka wali ogenda ogira n'olaba akabaka kugambye okwekebeza banaye mwekebeze testing mwekebeze omanye status yo bw'oba mulamu protect yourself bw'oba mulwadde otandike eddagala ate bw'obeera mulamu kiyamba nti kikuwa value for life weeyongera okwekengera n'okweprotectinga ng'otegedde nti oli alaani bw'oba toli ate kikuyamba okuba ne time eddaabiriza abantu babeerawo emyaka plus 3 nga balina obulwadde AIDS bw'oba omutreatinze eddagala kati weeriri takyaku okyusa lifestyle n'oteera mu layini n'obeera ku ddagala bulungi nnyo n'obeera ng'oli mu jimu ekintu nekitambula naye 16 ku olwo lwennyini bandi waliwo omukyala ali eyo America mu magye nkwatagana naye mukwano gwange balina Christmas party y'abaana abalina sickle cells US Marine Lieutenant Kano Mulamba yakwata yagala nnyo okwogera linnya lye eyo noranga muga America nene nnyo wano oyinza ogisaagiramu kuba wano tubulako kati field marshal yekka bajeno tulina Lieutenant General butereevu then of course ga 16 Afrigo band era eri ku Emini Pasha tunatumaze okulya eri nga tukirira Emini Pasha nga batuka mujje muzine ku ndongo tonton tonton awo tetubulawo yeah so but for you Jenkins how you say things nawe ne Dora yastudde bupya yazemu Dora obuzibu bwalina kye nawuliddeko sister wa Bruno ate alumbani Dora sister Bruno ono yani ali mysterious ne bamwogerako nnyo wali omulabyeko Bruno ekagwe nalindabyeko mu family yaabwe ne maama we simulabangako n'abakyala be bonna sibalabangako okujjako oli okuserena oyo ye nali mulabalaba ono gwe mwali mukola naye ani Farida mukwano gwe oyo ye mumanyi ne bana abalala bonna bagambye mbu Farida mbu lutalo lwazze olupya mbu oli sister woli yagaye mbu bano bawalana Farida olwogwa Farida alabirira omwana oli ati bamuwalana abanga tugamba nti Farida mukazi wa Bruno kuba bali bakazi ba Bruno bamulinamu abaana kati bawalana Farida original mboze yali etambula mbu ono Mimi yali ane happened tebalagayo omwana we mu public n'omwana ali Bulaaya ne mbyogeranga bwe byali Mimi nampereza messages ne audios no yampereza messages nanga please correct it bagamba atya message zisoma abantu abagala bategere tomusirikira ono nali naziteekayo ku Kasuku live ono gwenkola ku macha nga naziteekayo Mimi yani manyi monamba teekako Bruno Mima nozo zira azizi no zonna wano zizo okitegedde kati munnange omukazi daga nti ye ekimusumbuwa ne Bruno kimu mu Bruno kamwogerako agenda amwogerako atagamba nawulidde agambera mu nsonga yemu Bruno alina ne byayogera ku Farida bali balamu baade babyogera twalo Bruno bu audio bwe yakola ngayogera ku Farida bw'anaabufuna tajja kuba musajja anti kati awo oli we yagambidde nti kirabiko kuba bano balumwa lwakuba kati lwakuba Farida alabirira omwana kuba ekibozo kyakitambula original mbu bali bafitina Farida oba tebali happy nti muwala we ali mu good life ate abaabwe teri abamanyi tebali mu good life ngaki ngabbo nisirowooza kubanga Dora tanaba na muzaalo we akyamutambuliza mu lubuto oli Mimi omwana we ali Bulaaya nalaba n'ennyumba ye alabika ali werutudu kati ate lwaki abaawulira bubi nti ono ali wa Farida bwayagala omwana bamuteekeyo mu public naye bamumanyi waka audio kenawulira Mima ye Mima
yagamba sibye ebyo ndowooza nawuddeko audio nga nti omwana wange talina kyayagaza Bruno ali bulungi nnyo so bw'aba akoze statement bwetyo mba sitegera lwaki ate ndowooza just I think bave mu ŋŋambo. Nalabye Dora akutte wansi ne waggulu kati kansoke mumukubire mumubuuze bwaki bafitina Nakazibwe atubuulire bulungi ekibafitinya ne Bruno ekyatukoze ffe ab'enkima bambi bigambo byereere tewakyali era buli gyogera bagala weddira ki abaana baweta abaana b'ente ab'emmamba bonna tebakyagala bankima kaakati buli we wawulira ow'enkima mwababuloke Halo? Yebase. Alabika yebase. Halo? Dora! Owaye woli nga tewali network. Era yevuddeko network. Tunafunako info. Omanyi ye atandikirawo taliiko ebyo. Kati simanyi oba tunasobola okufuna ku bwino. Naye namulabye ku show ya Hadija Kigozi. Nawulidde nti agenda kuba ku show ya Hadija. Mukambwe. Yakubye. Mukambwe. Agamba yali asirise bali be bamusaanudde. Ekintu yagaye kaakati. No stone will remain unturned. Naye kati nze kyenjagala omanya fitina bo bagijjawa. Giyite alleged fitina. Atubuulire ekimutwala okuddamu okola zi interview Dora wangi woli network ndowooza ekuzannya ndina Jenkins mukasa wano obadde mu godown ya bizigo wangi nti obadde mu store ye ey'ebizigo ebadde mu store envuddeyo kati tubadde wano ne Jenkins nga twebuuza gwe kati nakulabye wa Hadija gwe kati waviiriddeyo ki tubadde tumanyi nti lulimu wacyankalana ne mukkaanya ne biggwa olubuto ne balukkiriza buli kimu ne kitereera mulamu ye yanzijeeyo tosojjukira nti mulamu yankoledde vidiyo kati ze naze kuddamu mulamu mu vidiyo yabadde agamba ki ebigambo simanyi neesibye ku nnyabwe nze buli kye nayogera kyekituufu era nazze muddamu namuzeemu nga bwe yabadde afaana tebajja kuntiisatiisa ebyo oyo mulamu ave mu nsonga zaffe mwanyina wabeera ali mu bitanda naffe tabaayo nkuwulira bulungi maama netubeera twogera naye ku basimu tabaayo okitegeera ne waba abasaba ssente kaakati ebintu byaffe abiveemu tagyeyingizaamu yali Australia tamanyi byayogera babimugambye bugambe kati batuddeyo ng'ekika ne bagamba gamba booti bugambe booti nze tebajja kummanyira bamanyire bali bavanessa oyo tajja kummanyira mulamu ali Australia kati ate ebyena abimanya atya bamugamba bugambe genda oyogere booti Bruno alina bannyina bameka alina babiri kuba waliwo ya featuring enyo naye tewali yali amulabyeko yoyo wa Australia alina oyo wa Australia ye firstborn waabwe bamuyita Brenda Nakanjako ati ye Bruno n'addako awo wakati ati alina ne baby sister wa amuddako bali basatu kakati mu maama waabwe ne taata kakati mu taata bali bangi nnyo okay kati twawuliddeko bino ebya Faridah Faridah mumuyingirizaamu ki people saying you people are seeking to blackmail Bruno ku the last person akyali naye amuyamba mwagala asigale ng'ali awo kya mumanye nti mwamusiranja kyaggwa bateekawo biteeke olaba wenavuddeyo bayiza wenza wenavuddeyo nabadde mpuuninga okitegeera negamba Bruno tovaayo omuwala yatuwadde ddazi audios kubanga lutakagweyo audio agiyina eya Faridah nga Bruno avuma Faridah
ekyo si kituufu liitaka gagiina n'atagita mimi mukwano gwa lwetaka gwa mimi yamuganyo ejita yamugamba ejja kugamba ogite tanamugamba kugita naye nange mwenyi nagyewuliriddeko okitegeera ng'agamba ki mu audio wenali ku live neŋŋamba tovaayo omuwala akulinako data mungi kubanga era mawulira audios ng'avuma Vanessa ne Sesi nemuwulira ezange nga nvuma kati nezaabo era wazirina naawe yakuvuma yanvuma ng'agamba ki mbuninga embwa mbusimanyanga kyava yali tayima abaffe mbw'olinga dooga mbwekyo kivanesa kikoma nnyo kaani akizaalamu ebyo watabe ku pressure ya social media fe abalina abaana be ate omwana yakumanya munsi okitegeera watabe ku pressure ya social media fe abalina omusaayi gwe oli muyamba nga social media yonna eweddewo fe abalina abaana be so yeetereze ebyo ebintu bya Faridah tebiriimu babitaddewo buteesi fe Faridah tumuyinaako obuzibu bwonna Bruyera ali mu ggulu tulyoke tumuwalana embuno ali mu ggulu ndowooza baali bagamba Vanessa naye nze ne Mimi Bruyera tulina kyetumwagaza kati yayogera kati ku Faridah yamwogerako ki gwe byewawulira lwaki oyagala mbyogere mujja buwulira mu audio we munaamusookola ennyo omuwala anti kati ekyo kyekireetedde abantu olowooza nti muli ku blackmail kuba audio mugyogerako tefuluma ate naawe tukubuuza details tozituwa kati me I'm not in the position to talk about it you understand kubanga nannyini yagiina tannatuwalukisa kati kwetanga kuba third party nze nasinze babaŋŋambe dda nti nno wena bavuddeyo okuwoninga ne babinzisaamu kati saagalako okuddamu ebyo byogerako naye nga bave ku ebyo ebintu byani bya Nakazibwe bottom line is Bruno wakufunisa olubuto ng'akubulookinga mpulira bulungi nnyabo eno ye issue yaffe temulimu Nakazibwe Bruno wakufunisa olubuto ng'akubulookinga w'ozaala era akubulookinga talinga bana basajja abalala talinga kati ndowooza mwami Kasuku w'okola ensobi ng'eyo ojja n'oyogera n'omuwala n'obeera sozze oyogera n'omuwala n'omugamba oba sooka ozaale omwana wange nja mmufaako kati nga yamugamba mbuga Bruno talina sente nga yamugamba nti Bruno talina sente Bruno tasobola kubulwa mutwalo wiiki wambaza mwana we pampa okitegeera ate obeera tataddeeko sente kebera ku mwana wo. It is the only issue at hand. Bruno wanatereza ekintu ekyagenda va mu mawulire naye abawala abalala basatu abasigaddeyo era bajja kujja wataaterezemu mu ekyo ekintu abasatu be baluwa gye bali waliwo omusoga waliwo n'abalala ababiri abatalimwe abatali ffe era tereze nga bukyali kati bw'ojjako gwe wikinensi ye weeri wikinensi ye ngibagambye abamulinaanye bamugambe bamutereze bw'ojjako gwe ne Mimi wali abalala basatu abalala basatu bonna nga bambuto eriyo n'omuwala amuyita Flavia naye nga wa lubuto kambisirikira abamu abaana babalina omula wa lubuto naye lwe kambisirikire balyerwanako bokka naye ng'eyo ye wikinensi ya Bruno ebintu byo tebiriimu Faridah okitegeera audio mwaziwulira ng'avuma Vanessa ngera Vanessa sente so ebintu bye byalaali tuwaayiriza bya audio nga sajja loza abayimbi banne boto bintu awolala tebavaayo kubanga they handle the issue at hand okitegeera yes Bruno alina kuhandlinga issue netagenda mu mawulire kyatamanyi kola he just looks like a baby boy ate bonna abamuwaga ku media bukafumizi mugerade waffe wanalwala be bamu abagenda omugamba wali naawe ogira nnyo wali ozina nnyo nga bamusekerera so yeetereze naye kati waliwo omulala yabadde agamba olwakwogeddeko n'ovaayo bulijjo oli ku seti olinda lwakwogerako baati otandike bupya baagaye mulabika okuba naawe eggulire olinyumirwa
Asiri miranze nkugambye ngo bantaddemu oshitege. Bantaddemu butesi. Ati oli omuntu omwasologa nti baba akutaddemu wandisirise. Ayasine kyayange buli mayina personality ye. Gwe olukuwanga otandikirawo. That's me. Ate mu Bible babagamba oli bwakkuba oluyi ng'okyusa n'olulala n'ettama eddala. Tenza ategeya waggulu ntegayo wano. Kwegamba kuyingire ng'amanyi. Ng'amanyi oyo mulama ajja kunvaako asaaga. Ajja n'okunvaako antunuulira obutunuulizi ati. Tweyanzizza katweyongereyo wano ne show yaffe. Naye Dora nno mukambwe. Gwe naye abaana nga bangi omusajja agenda kujjuza ekiraalo. Abaana bo. Walaba Briera ali wali. Seth ali wali. Owa Dora agenda kugwa. Omusoga agenda kugwa. Ate agambye eri abalala bameka? Waliyo ne Flavia. Bruno w'amaanyi. Ekika kigaziya. Tunoonye ne ku mima. Olina essimu ye. Enjiina. Emukubire naye atu. Yankubira. Tukiveemu nga kiwedde abatulaba abategeeza. Namba I saw you in the morning. You were there. Naye nawolereza Bruno ke. Naye nja musanga agamba era kati gwe obeera eyo. Mwamusaa ku Azizi yakubuuzaako. Teyambuuza ndooza teyandaba. Yakulaba ate nga wali otudde wali ozina mazina ga kisaanyi. Ag'ekisaanyi ge galiwa. Ng'wenyogootolo. Nonsense. Nga nenyogootola biki. Sigo ono si yali asinga okwenyogootola. Omanyi kye bayita okwenyogootola. Omukazi takwata. Alabika ali ku shift akola. Alabika ali +45 ye Denmark. Ndowooza. Nzibo ndaba kaakawuka kanzijeeko. Sikalabye. Nanti essaati yonna efaanana biwuka emabega. So I think Bruno ye kimugambye kyekyo weetereze. Put your house in order. Bw'ofunisa omukazi olubuto reach out. Tobulookinga kuba okubulookinga kuli rude. Naddala omukazi bw'obanga omukozi olubuto ate gwe n'omubulookinga oba omufudde kiyenzi. Azeemu akubye. Ono waffe waawano kyali wange oyo yankubira. Ekirala Bruno mend fences with Dora. Mend fences with Oli Mimi. Mend fences with Vanessa. But ekyokumendinga fences kati kyetaagisa olwedde bamutadde mu mawulire. Abaana be bajja kukula balabe ebintu bino. Naye bwe banaakulira babirabe. Nze kale nze kyendowooza problem yokka gyendaba. Bano wokawoka wenyinza okufunira obuzibu nabo n'empagira Bruno tebaali ku principle. Principle kyekyokuba nti talabirira abaana yeegaana abaana obakyazi their age. Naye kasita otandika nti Bruno ke wa ddakiika 2. Anti busungu. Naye kati obusungu does it help because now the thing is Bruno ke Bruno kati yabyogera nti yalinga mbwa muzaalamu ntya ng'atali omwana wa mulina. Kati awo kawe nina obuzibu. Olaba ebizibu ng'ebyo. Because kati olaba it is now a full show to discussing the life of Bruno's sexuality. Kati bana abaana be banaakula. It is never too late for him bakule babitegere nenga yabitereeza dda. Nejjukira nti abaana gye bakoma okukula n'abakyala bakula ne Bruno akula. The gap widens. Twagala abaana bo batuuke okweza emyaka 18 nga gwe ne mama mukyeyitambwa ng'okyanyumya embeera ezo ez'ombuliri. Ebino okuba byali byadda nga kati abaana be bakula balamuli wamu. Nze bwe ndowooza. Ate kimwetaagisa okufuna ssente amangu. Kuba buli ssente lwebaawo. Naye ngambye bagenda kufuna ssente. Eri ku gondi. Ku Federation. Ku Federation banaamuwa mmeka? Ku 15. Simanyi lwanka yakulira abayimbi b'emukono. Ndowooza. Agire gondi naye ate ne Daddy Andre naye yali ayogera ku association y'ab'emukono. Mukono oba buyuko? Mukono. Kati batuusa ogirwani eyo bagiyuzeeyuzeemu. Kuba naye yali ayogera ku y'emukono. Akasente ko katuuse we kaviirayo.
kayinza okuba kavuddeyo dda kati nga kavudde dda ku account ntere nkubire ku finance yani bebe ku Banton bebe wangamba naye federation yali agivaamu yawo nete yateeka mu resignation letter yasigala awo nga kitengejja erekeza bwe zijja nga addayo mu zitukira mu office yagabye abo bonna balaba bwe byekolakola ebyo tebamanyi nti kyonna kye bakola nze finance kalina kuyitira wano naye ebyo nga bikyali awo mayinja yakomyewo mayinja namulabye nga ali ku Air Rwanda yakomyewo yakomawo ne bafudde bajjira ku nyonyomu nalaba ka video nga basinkanye ku kisaawe era mayinja agenda kuba kutondeka ekiwatu yakola ne drop tondeka ekiwatu ne tonkanga ekitegeeza mayinja yali mutuufu yagamba naye season gyakomeddewo mbadde maye ate waalina obbeerera ne family Christmas period nange search for seeing nti adda era bwe naba ku kisaawe nalozo bati mayinja afunye omulimu ku kisaawe kyeyisiro nga gyakola ewe nakoma okuyita yisiro waliwo kyali wange yali asimula ku yisiro nendowooza omulimu eyagututte naye nagenda okulaba ate ngaali gye bayita tamaka wali wansi kunyonyi nemanyawo togendawo nga togenda kulinnya kati nenina ndaba ekiddira kuba ennyumba wano nagipangisa emyaka 6 kati yatuukiddewa hoteri alina hoteri weeziri newana ewagundi asobola okusulawo ewa Tata Pius Tata Pius pozi bamukwano Tata Pius yatamuvaamu yasigala yali naye ekitegeeza ali wano ku hoteri ya Tata Pius simanyi naye ndowooza Tata Pius ayinza omusasoza wadde ekiro ekimu tasobola awo abeererawo ddala ali naye yalina hoteri yagitunda hoteri teyagitunda baagitwala takyagirina Roma Hotel bali bagitunda Roma Hotel Ronald Mayinja Roma yabeeranga ne musajja we oliwo Marukatende nagendawo kolumu nali ngenda laba Umaru Katende era ku bya music wa Mayinja edda nagenda okudawulira Sold and Taken nenga ye kyaliwo era kuba weeri era okupi ne wa Movit yawo Movit factory zaabwe weziri awo ezanaawo we bali awo wano oluguudo we lwagwamu awo oluguudo we lwagwamu naye nalaba baalukola baakolawo awo nani neziza bafana waali awo mu maaso ko wali waali awo we yateeka gundi studio ye bagitaani mpozi Magic Town awo maaso awo nalabye yawangudde Zikomo Award yeruweya ze Zambia ze Palm Award ze Zambia bagitaani Zikomo omanyi sirina nnyo faith mu award ezo ez'esayidi eyo edda wano gundi Red Banton bagenda ne bashiirwa e London ne bateeka ekibu nga bye London byakatandika ne badda n'awaadi tugenda okakana nga baziguze mu dduuka kwa Putonireni awo ne bazeewa ne beekuba ebifaananyi ne bagamba nti zaabwe so yembeera eyo gye tulimu anyway Mayinja tukwagaliza birungi byerere welcome back home ngenda munonyako Ronald Mayinja atubulire kiri kya bali boogera nti shifties abaana bikibye nabitunyonyo abitubulire bulungi ne principal bangambye leero yesterday yagenze UK kati kiba kitegeeza ne bigayi yayiseemu ate bigayi baali bagenda bwe sino lugambo lwalitambula nti bagenda na principal andani ebyo byali bigambo by'abantu naye bigayi namwagadde yakubyeyo oluyimba okapitalizinga kafeemu kano keyadde luyimba kimasanyalaze sinnaluwulira balwogerera abantu abamuli okumpi naye ffe abali eno ewala tetunalufuna luyimba si lubi nalabye gundi musajja gundi alien skin naye n'oluyimba lwali mu studio lwakola lweyafulumiza olwa Christmas nga tayambadde ngatto manyi kyoyagala okugendako ekyo kigere kye kireke naye nange nakirayo neŋŋamba naye omwaka guno nga tegunnaggwako mukasa ngenda kolayo interview ne Alien Skin ngenda kolayo because for me I think he has been the breakthrough of this year omwaka gwonna mu entertainment on all frontiers ngenda kukolako interview naye umbako omwaka afeaturingira ddala butereevu era kyamanyi ne ku bebe ku list ajja bbaako
Yenno naye yatujjirira list. Nene Sam alina list ejja. Yeba naye. Nene noonye ku King Saha. Sana baddeko naye. Noonyako. Ali muri haso, ali biza akola lyaso yeze ekivulu kye. Kiriyo gaddiye. Azikolerawa. Ewa gundi wa Roger ku Salama wa Spice. Yo bandi ya Roger yegendo mukubi. Eri waggulu. Okay. Ngena munoonyako King Saha ajjanga munana. Mu bintu bya highlightings. Yagambye Kenzo, don't tamper me musically. Wadde oluvuvu mu bagala bato simanyi ya bato lingi Kenzo biraga ati oyo Kenzo agenda mugayagaya muteeke wali. Munyivu yagaya Kenzo taddamu mumanyira mu bya bato. Agenda mugayagaya. Kenzo yali amusabyeko bato. Yagaya mbu bamutuukira kabaga abatene be ne bamutuukira ne bamugamba twetaaga bato lingi Kenzo. N'oyo ye Mbukenzo yayogeza ebintu basibayi basikane Colombia sibayi sikane Senegal wawa namuwa free ground na wayaga ne buli wamuteeka agenda mugaya wonna wayagala yateeke yali everyday nga manda ga torch. King Saha nkubuuzizaako nnyo ajja live in concert singa munana ye weekend eri etali enejja ngena munoonyako wiiki ejja era agambye surprises zijja kuba nnyingi. Music yatandika ate yetaliko starting time asobola okyetandikira mu kivulu ne we muweera ku ssaawa 4 ez'okumakya nga yakitandika ng'akikuba ng'avaawo wonna we muwerera mu guuni nga yatandika muka muweza ssaawa 7 gwa misana nga kyetandika ng'akikuba ng'avaawo ng'akikuba paka enyimba nyingi. King Sahawo embeera ebiseera ebyo concert. Okay, I think that's all. We can call it a wrap. Mubeere bulungi mweraba.